Abasirikale b'eggye byali Nakisunga bakubye ababbi b'ente basatu omunaafiirawo omulala ategerekeseeko nga Sekalanda Jackson akwasiddwa poliisi oluvannyuma lw'okkubwa amasasi mu mikono n'amagulu wabula owookusatu n'adduka akwatiddwa ye Sserunjoje Ignatius w'emyaka 35 ng'ono abadde akola gwa byakwerinda ku kyalo Lubugumu mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono ng'akwatiddwa lubona ku ssaawa 7 ez'ekiro wamu ne bannene ente ey'omutuuze wabula balagiddwa okuyimirira ne bagaana ekiwaliriza aba LDU okubakubamu amasasi. Zabadde sanga mmeka? 7 ogw'ekiro. Mwabatera okuzibbira basawa 7. Agate. Aganene. Naye ng'oleka waago ng'ogenda onone yawe. Tutuuseeko mu maka ga Sserunjoje ng'ab'eŋŋanda bakungubaga. Abatuuze b'e Lubugumu beebazizza aba LDU olw'okulawuna ekitundu era ekikoleddwa kya kukendeeza ku bumenyi bw'amateeka. Bamenya amayumba, babba embuzi, buli mbeera yonna kagaba matooke. N'ente babaagira osanga. Ente babaaga ne batulekerawo n'ebiwandiiko. Ebyenda mulye tebulimu butwa. Bano bawagidde ekiragiro ky'okukuba ku nnyama abakwatibwa mu bubbi. Kasi twamukwatira mu lubona ati ng'ono bamutte. Nyama bakoze omulimu gw'amaanyi kuba tebababo twabadde tetufunamu. Nnyonga okwebaza abasakirite empala gye bakozeemu eno nnungi nnyo. Baffe aba LDU twebaza amagye, twebaza poliisi n'abantu b'ekitundu. Abakuumaddembe bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Era kubanga abatuuze basanyufu ekintu kasabanga kikutte lubona omuntu aweebwe mukama nga eba enteekateeka ye. Ye David Kigundu nannyini nte ategeezezza nga bwe yawulidde ente ye mu kiro ng'ekaaba wabula n'alowooza nti musalo gwe gugikaabya kyokka ku makya akedde okugikama nga teriiwo banne kwe kumutegeeza nga poliisi bw'egikutte n'ababbi. ngeze okutuuka mu bannange n'abeerosi ne banyigirako ku kyalo n'abatuuze ne bagamba tubadde tukyali awo ne batukubira nti no ente bagikwatidde ku poliisi. Embeera eneereesewo okwewundaganya mu ba UPDF nga bakulembeddwamu kamanda waabwe Lieutenant Kano Kalema okulaba ng'omusibe adduse ku bapoliisi b'e Mukono ate nga bamubakwasizza mu kiro ng'akubiddwa amasasi mu mikono n'amagulu. Ono yakobeddwa ekiro yalisibibwako mu kkomera bombi nga bwe babadde era bwe baasumululwa bwe baakoma bwe batandikidde. Nitufuna omukisa ne tuttako omulala ne tumukuba omukono n'okugulu. Patro yaffe y'amagye ya LD yabadde ekola patro ekiro ne basanga babbi ente n'ekizibiti weekiri. Kino kiwaliriza aba UPDF okufeefeeta amalwaliro gonna mu Mukono omuli Kawolo Church of Uganda, Mukono Health Center 4, Sir Albert Cook n'amalala wabula yonna tasangiddwayo nga n'abasawo tebategedde engeri gy'adduseemu. Lieutenant Kano Kalema aduumira aba LDU Mukono agambye nti baakweyongera okuteeka mu nkola ekiragiro kya pulezidenti eky'okumalawo obubbi n'asaba abatuuze okukolagana nabo mu kino. Oda tugirina ey'okutta buli mubbi kasitaba nga alina ekizibiti. Emyezi 3 gye baatuwa gitukakasa nti tujja kuba tubakendeezezo batubamazeewo. Era nga ababbi bakozesa omuze gw'okuyimbula ente awantu ne bagenda bagisalira mu kifo ekirala ne balekawo ebyenda n'omutwe ennyama ne bagitwala. Omulambo gwa Sserunjoje gutwaliddwa mu ggwanika e Kawulo okwekebejjebwa wabulayo poliisi egaanye okubaako ne kyeyogera ku bubbi buno. David Musisi Kalyankolo yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.